nakugambye tugenda kuddamu tulabe episode eyokusatu eya Napoleon Bonaparte. Jukira party 1 ne party 2 twagiraba, era nga ku party eyokusatu ne tulaba nga tutuuse ku coronation. Napoleon Bonaparte ono gwenjogerako munnange yafiira ku myaka gyali 51. Yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi ali 15 mwezi gwali gwa 8 1769 Ajaccio mu France. Era nga munnange nayogera ku French Revolution bangi mugisoma mu European history. Abasoma European history kakati French Revolution toyina kubanga omwebalama kizibu nnyo, kubanga simanyi kaliculamu empya oba ku mulundi guno bali bijjamu, naye nga French Revolution gw'omunauganda agenda maaso n'okuwuliza naawe gw'omuyizi abaana abakomyewo ewaka kakati mubuuze nze genda olabe gwe basomesa French Revolution notabitegeera bulungi nnyo. Oba oli wa Buddo, oba oli wa St Mary's, oba oli wa Kitende, oba oli wa oli mukawolidde, teekamu awo omusajja waako official mu abaana ba university bino baba basomesa. Babi basomesa French Revolution kakati Napoleon Bonaparte gwe tugenda okulaba. Bamutira ku myaka emito 51 bangi munaatera ogiweza. Yazaala ku baana Napoleon II, Charles Lion, Alexandre Colonna, Waleski, Charlotte Chapas. Ebyo abo nate tunabalaba. Ne bakyala bebe yawasa. Waliwo omukyala we gwe sinaba kubanga njogerako gwe bayita Marie Louise, Dutch of Parma. Abonna baali bakyala be. Byonna tujja kubiraba. Mu episode 1 twagiraba nenjogera ku Napoleonic Wars, enwana zonna ze yalwana ne Napoleonic skills ezigera maaso n'okubanga zitendekebwa mu magye. Ebyo byonna nabiyogera kubanga ne mu matendekero g'amagye byonna Napoleonic skills, Napoleonic Wars, ways of fighting zonna zikyasomesebwa mu matendekero g'amagye n'okutuusa olwaleero. Oba bakututte mu training yawa ebintu ebimu ebikyasomesebwa. Tebivanga ku syllabus okujjako binavaako ku mulundi guno simanyi, kubanga munange niyo curriculum sinagigenda nnyo buziba kujjako bwe naaba nzizeeyo okusoma. Kubanga nalabye omukulembeze w'eggwanga gabana ku mulundi guno bumpa ekisanja kino. Temukyaddamu kusasula nusu, okitegedde? Museveni bwatu byagambye ku mulundi guno ensonga eno eya bonna basome ngenda girondoola nnyo, era ng'agamba mugenda teri kuddamu kusasula nusu, simanyi PTA. Kale nno bwe bityo bwe biri. Napoleon Bonaparte. Kati awo tugenze kankujukizeemu omutegeere. Napoleon Bonaparte yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 15 mwezi ogw'omunaana. Yafanga ennaku z'omwezi 5. Yafanga ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'okutaano 1821 we yafiira yali awezezza emyaka 51. Bingi bye twalaba mu episode 1, bingi bye twalaba mu episode 2 ne tumulaba engeri gye yafuukamu General w'omutewaana, engeri gye yalwanamu. Series of military campaigns across Europe, French Revolution, Napoleonic Wars. Ebyo byonna twabiraba okuviira ddala mu 1776 1815 okitegeera. Ono nno ye empera yasookera ddala. Empera mutwale nga kabaka
sookera ddala the French Empire era munange n'afuuka empera owa France okuva mu 1804 okutuukira ddala 1814 kitegeeza emyaka 10 n'abeera protector owa Confederation of the Rhine. Confederation of the Rhine mwabasoma European history bino nno mubitegeera. Confederation of the Rhine awo mba nkutute mu mwaka gwa 1812. Oho eyaliwo mu kibuga ekya Frankfurt. Simanyi oba kyenda bakyolaba. Confederation of the Rhine esijoogerangako mu episode 1 ne 2 ndowooza kanjogereko katono nnyo then ate nkuzeeyo wali after the coronation what happened kiki ekyaddako kakati nga sinaba kutwala wali ku after the coronation kuba episode 2 ekugamba katugende wali ku after coronation naye nga sinakutwala ku coronation na bino bikulu. Napoleon yali mulwanyi namige kubanga munatwala ba battles nakulaga gendo labe episode 1 gendo labe episode 2 labe enwana zalwana. Kakati Reign of Confederation yali Confederation ya Germany. Era nga yatandikibwawo Napoleon yennyini ng'amaze okuwangula Australia ne Russia. Ono Napoleon yalumba n'akuba Russia n'akuba Austria n'agireka ku ttaka. Bwe yali ku bato omusajja yakubanga emondo. Omusajja alwananga yali nsolo gy'ogeraageranya ku mpologoma. Eno yali mpologoma. Yali mpologoma yennyini. Kakati amala okutondawo the Rhine Confederation of the Rhine ng'amaze okutondawo kyempise Confederation of the Rhine kakati kyeyasangawo ekimanyiddwa nga the Holy Roman Empire was dissolved. Kakati wadde kiri ekya Roman Empire kyali dissolved kakati na kino tekyawangala nnyo kubanga munange kyawangala emyaka 7 only 7 years okupita ddala mu mwaka gwa 1806 okutuukira ddala mu 1817. Kakati lwaki baakijjawo after Napoleon's defeat mu lutalo olumanyiddwa nga the War of the Six Coalition. Kakati kankuze katono nnyo omanye lwaki Holy Roman Empire yasazibwamu. Nga tennaba nakusazibwawo oba yatandika ddi? Kale okugisazaamu kwaliwo nga mukaaga omwezi ogw'omunaana 1806 when the last Holy Roman Emperor Francis II of the House of Habsburg Lorraine
bwe yawamba title and released all imperial states and officials ku birayiro. Basooka kuba birayiro. Obuyinza bonna ne bubagibwako. Kakati bw'otunuulira Holy Roman Empire bwe twava mu kaseera ako, kakati ne batandika okugirika organizinga nga Western Europeans. Ne bagirika organizinga nga Roman Empire kubanga yali yalangirirwa dda Roman Empire bapapa abasookawo. Jukira twalina bapapa ab'enjawulo. Through this Roman legacy, the Holy Roman Emperors claimed to be universal monarchies. Bali bana abakulembeze ab'ennono bakabaka nga bakabaka bwe mbalaba. Bwe baali bakola emirimu awo mbambazizza mukomo byasabye 16 nebyo 17. The 16th centuries and 17th centuries kati eyo gye mba nkuzizzaako katono nnyo. Ye abamu temumanyi na kyasa kimulimu. Kati awo mba nkuzizzaayo katono nnyo mu kyasa ky'e16 ne mu kyasa ky'e17. Munaabitegeera mmwe? Bwe twatuuka mu kyasa ky'e18 ebintu ne bikyuka. Ebintu byakyuka nnyo. Nkugambye eno episode ndi ku ya 3 Napoleon Bonaparte episode ey'oku 3 after the coronation. Kyekyadda kwawa. Tuli mu episode ey'oku 3 after the coronation wetuli. Kakati nkulaze batonzeewo the Confederation of the Rhine. Nkulaze bagitondawo batya. Abaali mu the Confederation of the Rhine baali ba German, the German princes of the Holy Roman Empire. Be baali awo ba members, the founding members bakagitandikawo. The founding members of the confederations were German princes of the Holy Roman Empire. Kakati begattibwako abalala 19. Kakati ne bafuga abantu obukadde 15 nga begattiddwako omumbejja. Kakati 19 begatta ku mumbejja ono. Kakati ne bawera ne batandika okufuga abantu abaali ebiseera ebyo. Tulaba Roman Empire obukadde 15. Kakati kino nno kyawa amaanyi
n'advantage eri French Empire. Kakati French Revolution nefuna embavu naddala eno kusaidiza buvanjuba. Kakati France nefuna amaanyi. Kati awo mba nkulaba France ne Germany awo. Sibaye bakyenda bakyolaba. Kakati nga bamaze okwekola okwegattaawo, awo tuba tugenda kulaba nga bamaze okwegatta Germany nga baze okufuna amatwale ag'obugwanjuba, the left bank of the Rhine maze okuba nga etwalibwa Abafaransa. A new order of Central European states was established. This led a radical transformation within the Roman Empire. Kakati wano bwogera mu maaso n'okwetegereza bakulaga immediate territories eziwerako ddala nga 12 east of the Rhine were absorbed by the larger states. Kakati wano bakulaga over million 3 abantu abaaliwo ekiseera ekyo baali affected by this change. Over 3 million people were affected by this change. Kakati abantu abaaliwo ku kiseera ekyo bwe baali affected, kiki ekyaddirira? After the annexation of the German territories, what happened? What next? Kiki ekiddako? Ebiddako bisange mu episode eddako nga bamaze annexation ewedde. Tuli mu kulaba kiki ekiddako awo. Kiki ekiddako awo? The Confederation of the Rhine. Ogirabye? Ogitegedde? Tennaba nakuggwa nno. Tennaba kuggwa. The Confederation of the Rhine. Awo enkomye. Obudde bulabika bunkutte. Episode eyokusatu ekomye awo. Ebiddako bisange mu episode eddako.